Ba ku BBS mbalamusizaako nnyo ku makya g'olwaleero mu linnya lya Mukama Katonda. Mwasuze mutya abakedde okukola nammwe mbaagaliza emikisa gya Katonda, ate mmwe abatannaba kufuna kye mukola mwali badde muzuukuka ne mubaako ebirala bimu ku luusi ne mwera ku lujja luusi n'osaawasaawako awo. Tomanya muntu aba ayinza okuba anoonya bapoota ku kyalo n'agwa ku ggwe. Luusi ng'alina kirala kyayagala era omukolera n'akulaba n'akuyita n'akuwa omulimu, laaba ofunirawo omulimu. Ntoyinza kufuna mulimu oli mu kitanda tosobola. Nkulisaayo abantu bonna be twabadde mu kujjukira amadda ga Nuhu Mbogo Kyabasinga, muzira w'Obusiraamu. Mukulike eyo nnyo, mukulike eyo ddala, era neebaza nnyo be twabadde nabo, twakoze emirimu mwenna abalina kye baawaddeyo, abaalanze BBS baani mwenna bamawulire mwenna abaabaddeyo, mwatukoze obulungi obutagambika olw'ensonga nti kibe kyakuyiga kuffe ffenna abakyali abalamu mu nsi muno nti bw'obaako ky'okola era ne bw'olivaawo erinnya lyo terijja kusaanawo. Nenkulisaayo bonna abaali mu kuziika omulongo Kato, mukulikireeyo ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati nga nze omu aludde ku CBS nga njiwuliriza Kato oyo namumanya nga tutwala ebirowoozo bya Buganda mu lukiiko lwa Ssempeebwa nga tukulembeddwa omusukkulumu Katikkiro waffe Joseph Mulwanyammuli Mwogerere nga tuli baana bato. Kato oyo yali yeesibye manyi kuva dda nga omusajja akkiririza nnyo mu bintu by'obuwangwa ekitali kibi, kubanga bwe buwangwa bwe mwasibuka nga yeesibye amalagala ali awo agenda atuwa obulaguzi. Okuva olwo tweyafuuka ba mukwano, era katono kato antwali mu kuzannya emizannyo kuba yagendanga nnyo ku Baativala awo musisinkana, ate ne bwe yabeeredde mu bulamu bwe ng'ali ku Kupa Theatre awo. Mukwano gwange ne bye nakola nziswa kubyogera kuba ndi musajja atayogera kyenkoze, naye Kato mukwano yali mukwano gwange nga tulya ffenna emmere ewa Najjuma wali, era tumumiisinga nnyo ewa Kisekka awo twalyanga emmere. Bambi ate n'omukyalo oyo eky'omukisa omubi Mungu naye yamujjulula, ne Kato n'amujjulula. Weewaawo. Muli mutya mu kikuubo? Gye tuli. Ne muli mutya gye muli? Yes, gye tuli. Embeera etutwalaganya. Embeera bakadde baffe abasolooza omusolo omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa gwayita ne tuyingira omwaka omupya. Naye baagala tuyingira omwaka omupya nga tuguyingiranga lumu, tuli mugumaliriza nga tebakyatubanja, batutaddeko amaanyi mayitirivu. Ndowooza batuufu ku ekyo? Anti baali badde batuufu, naye ekyebuuzibwa nti bozza okubanja balina ye kyozza okubabanja bakitegeera. Omanyi waliwo okujja okubanja omuntu nga nekyomubanja kyenyini takitegeera. Kati weewali obuzibu nti gw'otaddewo ekipapula nti edduuka lino okusinziira nga bwe ndiraba oteekeddwa okusasula aliyaza $3,000,000, gw'oteekeddwa okusasula $2,000,000, gw'oteekeddwa okusasula $5,000,000, gw'oli wa 10, gw'oli wa 2, wabula nga opimidde ku bwaguga bwa dduuka oba ku kifo we riri, naye nga toyingidde munda kumanya kapitaalimu wa ssente mmeka, oba ebintu oyo gw'oyagala okukusasuza ssente ezo yimpoota oba liteyira. Kubanga tulina ebintu bibiri nga byawukana. Waliwo ayimpootinga ate waliyo n'eriteyira. Liteyira agula kwoli ayimpootinga n'aleeta wano. Obuzibu buli setup yammwe mu kikuubo ebuzaabuza nti nsanga matovu ali mu dduuka lino ng'edduuka eri alikozesanga display naye nga matovu yimponta ng'eri emabega eri ewuwe ajuzaayo mu stowa enkumulitu y'ebintu n'ensiŋŋaana Mukasa Lubega nga naye sayidi wano ayinawo edduuka Lubega nga liteyira. Kati bonna babiri singa mmwe muba temweyanjudde butereevu mu URA kibawo obuzibu okutegeera kati ani agenda okusasula nga impoota, ani agenda okusasula nga liteyira oba wooseera. Kakati ekizibu ekiri awo si ffe tweregulatinga bannaffe abayitulinako obuvunaanyizibwa abakulembera eggwanga lino
mu sekita zonna trade KCCA URA bonna private sector foundation eyambako government ku ebyo okutunula emirimu UBOC abawandiika business z'abantu kati bali baddenga batula ne bakola regulation nga bagenda okusasuza abantu license nti nze liteyira sisobola kuwa license yemu ate na importing ebintu kubanga mawanga amalala gonna wano mu East Africa bakikola tetulinaamu ekyo singa kyali kiri bwe kityo singa emiwendo gy'ebintu tegikyuka singa tegifaanagana KCCA trade license jejja ku musubuzi ali mu kikubo owali teyira yemu exactly basinzira ku kifo woli so si bintu ki byotunda bayinza kumanya bata byotunda obungi bwabyo n'ebirala kati nga setup yammwe ebuzaabuza nayo tebuzaabuza kuba kati URA kati faba importing ebintu URA beekumanyi nti mwami Morris oleta mu biwandiko byaffe mwoli mu biwandiko byaffe mwoli tini namba yeri bweti ne bweti ba company yeri bweti ne bweti nti buli mwaka oyingiza mu ggwanga ebintu bya sente bweziti okitegeera kati URA yali badde esobola okugabana information eyo ne KCCA collecting omusolo n'ekitongole kiwandisa company n'ekitongole kiwandisa company kwa kati olaba wali confused nti bakugamba abawi b'omusolo tuli obukadde 9 abali confirmed abawandiise naye ate abasasula bali kwaba omwenda bali milioni 3 kati waliwo ka question mark nti bano milioni 6 bo sente zaabwe baziwaani era batya kalujja kwekanga nganza alina akakonteina akamu ate nze nsasulira ku bana abali mu milioni 6 kubanga nze akange sirina gwe mmanyi Morris simumanyi yananyamba nze ndeeta bintu byange n'empayo parking list ne bankuba omusolo gwange ne ngenda ekanga omutwe gumpuuma ne nebaka ebintu bino birimu bw'ogamba nti sirina gwe mmanyi olinga agamba nti mukiibi bw'aleeta olw'okuba amanyi Bob ali mu URA ajja kusobola okuyisaawo ebibye ekyo be baana baliwo kuviira ddala kubanga nze eno business oba sekita eno y'ebyobusuubuzi mwenkulidde twatandikiranga nga tukyagenda emutukula kuba nasooka kubeera transporter nga nzijja container e Dar es Salaam nga tuzireeta mutukula naye okuva emutukula awo twasasulanga milioni 18 40 feet manya 20 feet ku container milioni 2 oba 25 40 feet okitegedde ebintu ebirimu bwoti omusolo we gwabeeranga naye byajja bikyuka ezaali milioni 2 nezigenda kati nezigenda ku milioni 7.5 bwe twatandika okulinnya ng'olugutandika kakati ne tulowooza byakusaaga mutukula n'aviibwako n'aggalibwa kyenkana ng'abantu tebatakyayitayo ne tufuna entrage endala ne tuyingira Emalabba ne Busia kati ntugati akale transport we Dar es Salaam wa bbeeyi kubanga container gijje Dar es Salaam gireeta Kampala eri mu $4,405 ate nge Mombasa kiri cheaper container eri ku 3,400 oba 3,500 kisinzira kyekibaawo bwebeera ku 3,500 e Mombasa kitegeeza ole Dar es Salaam eri ku $5,000 nga mu 6 kati gwe bw'obalaba otulaba nga tukola ki toyitayo noga nti kankyuse bwe twakyusa etudda sayidi eyo tugenze okubeera sayidi eyo saawa zino container etandikirwako eri mu milioni 17 naye nga gwe Matovu bw'oyitawo bakujjako sente omulala endala ziri milioni 2 omulala bw'ayitawo olw'okuba alina gwamanyi kati wookizuulira mu katale mu kutunda kuba tugenda ne tusuubula ebintu ffenna byebimu naye nga bw'obala tikiti kubanga demand ziba za mirundi 2 nyinza okuba nga ndeese ebintu naye nga njagala cash n'ensala olw'okusinziira ku bizibu byenkola ki byennina naye waliwo okusala nga n'omusolo gwe nawadde mutono ekyo byombi byanjawulo waliwo
atunde akompitinge naawe naye olwokuba ye teyasipendinze nganze tasobola kutundira ku bbeeyi emu nange alina okutunda amangu ate era asigala nsinga kyova olaba nti gwe bw'otunuulira era ogenda n'otunuulira nga aliwo obutali bwenkanya mu mirimu gyonna gye tukola mu bulamu obwa bulijjo ate bwe businza okuleetera ddala ensi yaffe ebizibu nti bw'otunuulira ku levo ey'enkulaakulana gw'osanga si musango omuntu okuba n'ebintu kumpi ekyalo kiramba nga kiki si musango asobola okuba nga yabikola naye bw'okubiramu n'okuba mu katooki kubanga bwe tuba tuli mu byenfuna oba mu mbeera z'abantu tetusobola kwenkana naye waliwo asobola okugula kilo 3 ez'ennyama naye kuona agula 3 ez'ennyama walibaddeko addako ng'asobola okugula kilo 2 oba 2 kati bwe kuddako owe2 ne kubaako agula emu n'agula hafu ne tugenda nga tulina agula 3 yekka ngaddako agula hafu wabaawo ekitali kituufu. Waliwo ensonga gye tugenda okwogerako y'engeri gye bakuŋŋaanyamu omusolo ogwo nawuliddeko nti waliwo amagye kati ageetayo gakozesebwa ku nteekateeka eyo. Tukomewo twogere ne ku nsonga eyo tova ku terefayina eyaffe.